Nyimba. Oli muyimbi. Nyimba kubiriwo. Bimwe byantukako. Abamagaito badde otontoma abadde kale nenga neke kase message yange etuse. Boyagala omunene musimanyi big masabu boyagala omutono mbukatunende. Kati omuntu ayagala ki? Boyagala omuwanvu nti simanyi lusolo byo omumpi nti otutenje. Kati ekitufu kya bina ntwale kiruwa. Obadde oyimba mu lulimi ki? Olwafu lwa wano. Nedda sebo. Atulaba Josephat Sseguya His Excellency President Olugambo tuli mu program ekyencha Olugambo omugenyi wa fono yoli atambula mu Kampala ennaku zino bagati abantu buli omu amwogerera kye soka weyanjule amanya ganzo omusawo mususe ne wakalaso kokoliro okwo mwendi na lunaku lwa leero nzize Sseguya nkyaziza sina tabbu buze kibuuzo byonna ebiriwo buli kimu njabikwa mu bujjuvu buterevu wafuuse kyabulambuzi ne mukyala wo mu kibuga muno Kampala omukyala wo buli omu amunoonya abamukaanira nabo bamukaanira katutukire na ku point tuleke kugenda wala olwe nasooka okwogera ku mukyala wo wano nga wafunye amanya yani gamanyi gogere wegana mukyala wo omukyala kubanga omwami ono yasooka n'abeera ne mukyala we Ruth Mosmeta kati ne baawukana ensonga era tujazituukako naye ate n'afuna omukyala omulala Sophie Divine naye kati tuyogere kuba lyerinnya lye Hussein Divine sirirye naye omukyala we ali controversial Divine sirirye nikosa oko tulage ku mukyala ono omukyala ono lwe nasooka omwogerako ng'omufunye ensi yatunula bannaye bantu buli omu naayogera bibye dwe nazzeeko muteekako nga afunye baawoli nga akaaya n'omupya ensi ate neddamu neyogera buto kugamba omukyalo tokale naawe olira ti Divine sirirye kyokka ate b'entebe bagambye nti Divine baani ab'entebe niko tulage ku mukyala wa Kalaso omupya ono omuntu amutegeere bulungi gwe tutambula naye oba Kalaso nsobedde omukyalo oyagala mwegaana temwegaanye nze sina kyegwe neegaanye muntu yenna bamuyita Divine Sophie kale gwe omuyita otya yeye lyerinnya lyeryo Sophie ate eri ekina bannange akaze mabega akakola atya akaze mabega mugambe omuyita Niko kazeeyo kiki oyagala okulaba Kalaso kiki oyagala ku mukyalo owaayi byonna naddala byonna kale ekyamazima nti ansobola mu ngeri ki ogimanyi ansobola mukyala w'amaanyi ansobolera ddala butereevu waliwo omukyala nga tasobola musajja ansobola kino nkubuulira waliwo atasobola wano yatugamba nti nange Kalaso yansobola ekyamazima nsobola abalala bakulemwa lwaki waliwo ebimu waliwo nebyatuleetera okwawukana era n'oli omukyalo omukadde so naatutuuseewo nja kuba nkikunnyonnyola mwasinkana mutya n'omukyalo ono gwe twogerako manyi eyafuuse ensonga e Kampala buli kimwogerako ono asinze ne ku Lwasa buli kimwogerwako kitunda mwasinkana buli omulaba ku screen ngooza yakuloze buloze nedda akati omukyalo oyo ye nze namulaba bulabi ng'omuntu omulala yenna namusiŋŋaana yali alina ebintu bye byakolaakola byatunda ne tubeerawo era nanjagala nga simulinaku buzibu so ne tutambula mwasinkanawa oyo jamunnyonnyola bino byangu Kalaso naawe nti twasinkanawa nati kusinkana ku bintu byali atunda yali alina ebintu byatunda ebiki yali alina omulimu gwe ng'abitundira ku kyaki twasinkana ewantu wangi nyinza okuba nga osobola okulaba omuntu bwoti
notabako kyomugamba kuba yatugamba noddamu ate butono musinkana butono nga wabadde omulaba obadde omulaba alaba naye kati wano omwasinkani naddala nti kati mubeeko bye mwogera naye ate awo wakulu ekiraba ngaawo mwayogera naye ne mugatta naye emboozi awo wabeera ensonga enkulu naye okumulaba namulaba bwenti ne mulaba yatugamba ndi mwasinkana ku kyaki anaye n'ebintu byali atunda nate ayinza yandaba nti kalaso nange ne mulaba ne tutabako ekintu kikola ki kyetwogera kati njogera nnyo ndi musajja musiraamu gwogenda ddi ku kyaki nati ogendayo ku kyaki waliwo babakuyisa waliwo abantu bebagatta n'ogendayo nabakuyita nti munejango ye waddiini ki iso ffe toliwulira musiraamu yali anoonya eki ku kyaki ganaye bamuyise ku mikolo ebintu bya naye ojjukira mukyala w'omukulu mu Smeta Ruth gwe mulina obutakkaanya olwa omwana omukulu gwe yagaa nti siwuwo nti yagamba nti nedda bino ensonga zisukkawo nti naye Kalaso ono alina abakyala abalala bangi ekituufu era olaba bwe yagenda n'oleeterawo ono kitegeeza wali omuyina kakati omukyala oyo twali mu mbeera ya covid oyo mukyala wange twali mu mbeera ya covid omukulu twali mu mbeera ya covid nga omanyi embeera ya covid buli omu nze nawo nga nali sigira bankubo kyangambeerawo baatugana okutambula tugenda nga n'abaana bennyini babeeranga mu kikomera nga tebasobola kugenda waki wala nnyo kati n'embeera ewaka kati nali sibeeranga na mukyala oyo okumala omwezi mulamba oyo mukyala wange kakati nendeeta akawunga n'ebijjanja buli muna shopping nga simanyi nti oba bijja kukoma ddi oba ddi kati neobanga oba matoko oba ekigajja kwengera watukawo gagule ne gaggwawo muba mugenda kufa enjala kakati bwe twabeera naye jjukira omuntu bwe nabeeranga naye nga sobola genda ku mukazi mulala yenna mbeki mbeera waka kati obuzibu bwali omuntu wobeeranga naye misana na kyaggulo okitegeera mu mbeera ey'obufumbo kati nekizimutuweererako kuba jjukira nga bwe njogera nti emirundi 21 bwe mba nga ntambudde mu mbeera zange kati nakubira mukadde amunnyonnyola maama sajja akinyonnyola ate kakati aleesa akawunga ako mbadde kuba we naleeta akawunga omukazi yali takalabangako bwe kyanga abeerawo nti akawunga kazira kyamutiisa nnyo kati akubira nti omusajja aleesa ensawo y'akawunga aleese n'ebijanjaalo maama togenda kati maama ankubira essimu naga naye gwe musajja gwe ku ssente zolina bwoti omwana wange nomuleetera akawunga nomulesa akawunga n'ebijanjaalo tajja kukafumba yali mutuufu kuba oyina anti kituufu kati Sseguya tuwaleeta akawunga mu biseera bye tuwaleetayo akawunga nakagulanga naye era nga nkyusaamu katono anti nze nakagula buguzi nenkaleeta naye nga nze nali simanyi kingenda kuddako buli omu bwanneeka nkubuli mu kaseera ako buli omu yali tamanyi gye biggwera tamanyi oba tuteera kakati ng'ojja kugenda kati onaayitawo ogenda ogula ennyama emmotoka bazisibye buli kimu kyonna bakisibye ne Kalaso oyinza okugaa nti omukyalo ono yenna gulabanga wa buvunaanyizibwa oli avuddeko mukyala w'omukulu kuba ono ye oti oyo nti ayinza okwekwasa akasonga akatono ako nti oguze ebijanjalo nekawunga yakubira maama we namugaa tebajja bifumba era naye akyogera naye jjukira nti omukyalo bwali bwanna kiwola kiyingi minisita w'abavubuka n'abaana ku nsonga z'abaana era yaloopa nti nedda Kalaso ono ye tasoboka alina abakyala bangi olaba oyo omukyala addirira yagenda okugenda ono bwati mwakave wa nakiwala ng'ono ayingiddewo gwolaba ku screen tolaba nti omukyala yali mutuufu nti ebyabatabula y'ono si y'ono omukyala bwatuuka nga mugamba genda owumule maama wa mugamba nti oba omusajja ali mu mbeera efaanagana kubanze nga kugambye nti emirundi 21 kakati omukyala addayo buli ddi mu mwezi omulamba emirundi 21 kakati oba olunaku mmeka bwe kakati omukyala lwaki giba 21 oyo omusajja omutuufu omulamu kakati omukyalo oyo adde ewaka bwaddayo nga nkubira essimu nga ngamba mbadde nkusawe manga nkomyewo mbadde njagala kukomawo naye njagala nga tuli abakyala aba babiri mu nnyumba emu nga yakyesabira kisoboka ekyaliwo ku mirembe gy'abajjajja era nakikolako era najja nekikulako ssebo ng'aliwo yennyini eyajja oyo yennyini omukulu kyentegeeza n'akomawo ewaka n'akomawo ewaka neta omukyala ne baba abakyala babiri mu nnyumba emu aliwo gwe waleeta omulala yali mulala atali ono Sophie kakati nekinzitowerako ye yabeeranga era oluusi mu kisenge kye nange gyembeera nye tubeera naye kati mu lukuubo we nabeeranga bwe nasulanga eri ngaye ng'ajja mu lukuubo nga ayimirira ng'awuliriza kati nga sisobola okitege ne bintabukako kati era ndizaali ennaku 3 nenkita nembaleka nenga nti akakati mwenamba tadde kati
biwanvu biwanvu mu nedda njafumitiriza olukuubo olwo yeyavanga eri najja ate mu kino ekyawana mu lukuubo nayimirira no ku luggi wano kakati gonawe tosobola kubaako kyokola ng'onowulira akuwuliriza ono kati nebitabuka ngate yakyesabira ate oba oli mutuufu nga tolimbye ngolagezi meseji era bwamalawo ennaku ezo 3 nga wenzire owona ogenda okola ng'onaali bwati nakutunuulira bwati nga bayinza okunkola ekintu kakati awo neekola ki omukyala nemugamba bwe kiba bwe kityo lwaki mukyalawo yagenda agamba nti obulamu ng'omusajja takyogeranga nako ndayira walayiyamu ngu takyogeranga nako tayinza nakukyogera mukyalawo omukulu tasobola nakukyogera batuwa luuma gwenjagala oteka bayiti kati gwenjagala oyate weyayogerera ne mawulire weyakyogerera yaga nti ebigambo bino mbyogedde omuntu asobola okugwe tomanyi ebintu bino webiti nti omukyala alina bingi byayogera nga bbaawe taliiwo kakati olaba yakinyumiza abantu tasobola kukyogera nako kino ndayira walayiyamu ngaokufiira wano talikyogera so kituufu naye talikyogera era tasobola nakukyogera kuba wendiisi nabakufa nga batuwa luumu kalaso weyita kyendi kyekyo ndayira walayi batuwa luumu ozaalibwawo yi Kamengo ddi mwaka ki ze ndi wa 1991 olina emyaka emeka 29 bazadde bo ne gye wasomera bazadde bange bonna weebali taata yesale dimaleeyo bulungi saidi sesazisale saidi sesazisale abeerawo tetujja kgenda yeeyo nnyo ate maama anti nnyonnyola bulungi abantu bategeere wano negisomero eno maama wange bamuyita Ruth birungi mukazi munyankole ate nnyonnyola bulungi nentandika okusomera eno n'osoma biki ebintu byonna nga bizibu byakukamula mubukamuzi waliwo ebintu saagala kunyingira eni munda diipu nnyo oyagala byakungulungulu njagala kungulungulu katugende kungulungulu omusajja gwe wabbyeko omukyala we Joshua Kafeero yatuuse naaga nti naye omanyi mumulekedde kamutwale niko tulage ku mukulu ono nti ne mubuuza Kafeero kitegeeza omukyala wawonye buwonye kiki lwaki yayogedde bwati wakati yoyo mukyalawo nga yasooka ofumbirwa nze bisibimanyi mbadde sibimanyi olaba bamuteekako empeta amwinamu omwana tamwinamu mwana obalaba nze nabitegedde jjo amaka g'oyo nno Kafeero naye gaafa gaali buloba nga gye baali babeera mukyala w'omukulu n'anoba ng'ayingizaawo eno embooko naye omukyala ono nattabula ndibassa ku mukolo ogwo motoka yazaaseerera ne babonaabona nnyo bagenza okukyala ewassenga ekyali badde omukyala yali badde abyeyogerera yali badde kuba kati ebyonze ekyamazima sibimanyi nnyo kaakati niko tugattireko bugattizi mukyala Kalaso omupya byayogera nkulaba weeyongedde nako mu kaseera katono tobuuza omwami wange Kalaso akati awo toyina nsonga lwaki olina buuza bingi omwami bamuyita Kafeero Joshua yazze naga Sseguya wateeka ku lugambo omukyala naye omukyala wange omusajja yaliwo okwo sisobola mwegaana naye tebyali serious nsonga lwaki nafuna omulala tandikira awo nga bwakyogedde sijja muddira mu luyimba emikolo gyaddi ejaffe naye owaye maaso awo bwe twali wa minisita nakyola kingi omwana bamukkiriza omukyala w'omukulu Musimeta gwe yagamba nti siwuwo minisita nakkiriza nti omwana bamukuwe oluvannyuma lya DNA yali yakolebwa 2018 mutuuseewa omwana namumuwa bamuteeketeeke wetwavaayo tebamumpeerawo n'agenda abategeka engoye ze nabiki bamuteeketeeke mujjeyo olunaku lwaleero ngenda kugenda mujjeyo
omwana oyo nenga basalawo omukyala alina ebigambo kuba omukyala yali alina obusungu bwe mu kubeera n'obusungu bwe ng'agamba nti n'omwana si wuwo era ekyo kyali kigenda kumusibya omukyala oyo omukulu ekyo kyali kigenda kumusibya naga tokiddanga muzi nali n'obusungu omusajja yalemera ku kyabakazi bangi abakazi abangi bafukidde abakazi abangi anti era weebali kituufu anti gosajjalaata si kusajjalaata nnyo ate situukawo sibanga malaaya era nawe yali aŋŋambye nti nno mbe n'abakyala babiri yaŋŋamba towasiza walala inajaga tubeera aba mu nnyumba emu era naye akyo gwe muleeta olabo batasobola kukyogera naye atuliza ki tukuleetedde omuntu ono olwaleero nti nno ono ne Lwasa beefudde ettabbu mu wiiki eno mu Uganda kibuga Kampala ate bakiwambye nnyo era nga ye Lwasa ebibye tukitwale ng'omuntu eyakyayiddwa n'afunamu embeera enzibu era n'omukyalo ne musimeeta naye waleeta omukyalo ono naye n'asoberwa nnyo ng'alaba Sophie n'agamba nti naye ebyabano kambire kulire si mwe musoose okufuna embeera eno nti Kenzo mu 2019 Dr. Muza bwe yamutwalako mukyala we yayita ne gavumenti nnamba emutaase kati mu mbeera eno nga nnabatanzi ng'aleseewo Lwasa y'embeera era eri walinda gamba nti bannaye munnyambe sebo kigambo okukubbako mukyala kiruma Kenzo ono gw'olaba kyamusukkako nenze sine nali nzige wamusanga wa Sophie tewamubba bubbi nedda omukyala yalinga ali wuwe nemukola talina musajja wamusanga ayawukanye ne kafeero temusanga talina musajja ebibyadde ebyo ng'ali wuwe wagendayo wenolanga uwa kati gojja mulete kugambye ng'ali wuwe ate ali wali wabweru ate omuganye okuyingirawa wayi bamunone bire ndowooza nono omukyala bajja mugira enkya wamma bire leeta omukyala ate kuti oleeta waki gambye yali wuwe ate lwaki otugamba nti abyeyogerere kati gwe mukubire ngugambye ali wuwe yali wuwe wabweru omulese bamuleete ekyo nakyo kiwedde soka tukubire Kenza mweriba ekyuse olimba